Basudde omulimu omulungi gwe nagabana mbatusangako emboozi n'amawulire ziramu okukakasa bye nnayogera nti n'omulimu gwe neewanja gugukola. Eno emboozi gye nnyimya wano si kye kimu n'ezo ze nnyimyanyumya nayize n'engeri ate gye nzisengeka kaakati nnyimyamu byokka ebyo bitimula ndowooza Mukama kyavudde nzijukira ne nfuuka mikwano gy'abangi olukuliba gye buvuddeko nga n'abayimbi bavumwa balangira obwavu n'obugwenyufu. Kino nkiggumiza n'amaanyi nkikakasa endongo si yeeyo nonaawo awatundibwa nandaze nnyo kanzireyo kaboozi yebase Luganda musula muti ebiro bino erinnya Kirabira Josefu nzaalibwa omugenzi Dumba Josefu. Ntandika okutegeera obulungi ennyimba okutegeera obulungi nasooka nempulira Basudde oyo emyaka awo gyali gyakinanga mu 89 naye waka we nali nga ate tewali leediyo naye oluvannyuma waliwo taata wange maasoka eno myaka nga gya 1992 n'atugulira leediyo kaseti amanda 5 biseera ebyo. Radio cassette oyinza okuba okyagijukira ekikana? Radio cassette bika byali bingi naye ebiseera ebyo ndowooza yali Mekosoniki. Kaakati nenja nyumirwa nnyo oluyimba lwa Mukyala Mugerwa Part 1. Ennyimba ezo era bwe naziwulira ku leediyo siina nnyo kiseera kye ŋŋamba nti kino naye nga Basudde bwe yafulumyanga ennyimba nenzija nga nziwulira ku teepu. Kati awo siyinza kujjukira bulungi mwaka Basudde gwe yayimbiramu oluyimba lwe yatuuma Kasambalyanda. Kasambalyanda nno olwo nalwo ne lunnyumira nnyo. Kati nenzija nga ngobereranga bwe mbeera mu nnimiro yange eyo nga nnimanga bwengira bwenne nasabako ne mukwano gwange ekyamuliibwa eyo mwami baamuyitanga Nsereko John yavanga Saidize Nakateete eyasinga ennyo okubeera ndowooza ewaabwe baali bafuna leediyo kaseti mu bwangu nga anyimbiramu ku ssomero eyo naye nga sirina nnyo wensimbye essira nti oba ku ssomero nakola ki bwe ntyo nga kuyimbiramu okuzimu ku nnyimba z'Abasudde nga nyimbiramu ku nnyimba z'Abasudde. Awo wenavaayo ekyamulibwa n'enkomawo eno ewaffe nengenda mu maaso okuziwuliriza n'olwaleero sebo nkyaziwuliriza. Abanga abange mbalamusizza mwenna sibasudde mbika abange mbalamusizza mwenna sisodde mbika mubeera n'essanyu lwe muwulidde nti nina bye naleese mbawe nange neewuunya nakifuna nti enkunyumya batuuka mu mitwe sinze njagala naye nnyinsi yeyannazaako ebibi nembeera muyonjo mubawo emimiro nassaamu eggono nange olamanyayo yandonedde nenzija gye mbeera nnyumye ate ekirungi nemba wa lugango awo nfunaana yanjola ekirala feesi nakulambi essanyu lyabulako omanyi so nga ndi wakisa nnyo mbirowoozo kyemba mbuulirira okufa okwo kwennyongereza okuba ekidongo nekyebalula ng'obuti neweebuuza nti ono yakulaata ayimbya bwe tomuteebeza mwe byemufaanana mukeeramenge abamu mwabirobonkanya leka nnyimbe n'emizimu gyekaginnyamba obutaseerera ne mukama wajjo ye Katonda mpenga ebibawoomera munaabanga mukunga bye naleese ng'enkya nnyongerayo ebipya mulimo gwe mbawadde gwakulindanga emboozi obutaweeramu kino olwaleero buli ali wali atuule nga teyeekwetula gw'onoonyumiza abatampulidde nti oli akizimba n'alusa kale ekirinzijja kuyimba wamma ddala ndimala kudde magombe naye nga nkyasa tulutoola. Amawulire ga Ssaalongo Ssemakula Ahmad Basudde nali ndi ku leediyo Capital mwaka ogwo gwa 97 nali ndi mu kuwumba mataffaali ngenda okulira nga ajjati Aisha Semati byombi bituufu okunyansa n'okutujja byombi birungi nga wadde birina enjawulo naye nga byombi bituufu okuwumba kituufu n'okukuba nakyo kituufu. Naye olowooza mu Luganda olutuufu wetuba tuli bakutereeza eno generation yaffe oba omugigi gwaffe guno kigambo ki ekituufu ekyandikozeseddwa? Ekyandikozeseddwa ndowooza kwali badde kuwumba mataffaali kubanga okukuba kikolwa kirala. Kaakati ngenda okulira ssaawa zaalinnye ez'okumakya ng'asoma amawulire ngaga nti abadde omuyimbi
wakadongo kamomwatikirivu Ssaalongo Ssemakula Hamani basudde afiiridde mu kabenje ekiro ekikeesezza olwaleero oluvannyuma lw'emmotoka ye okumulemerera n'egwa. Nawulira ennaku ye nawulira okwennyamira era olunaku olwo saakola nabeerawo mu kukungubaga nga wadde kale omuntu nali simumanyi naye olw'ennyimba zino ze yayimbanga nga zinnyumira nnyo nze era ssebo luyimba lw'abasudde bwe tuba lutandisawo nga balutaddemu bwe tuba tulina gye tugenda nga tugenda kusimbula nga obulayo eddakiika 5 tusimbule yongeramu eddakiika oluyimba olwo nemala okwongera okutegeera obubaka obulimu nze siina luyimba lw'abasudde lutanyumira nga wadde zonna sisobola kuziyimba naye nga nsobola okuyimbayimbako ebigambo nga 3 bina omuntu naaba nga okuziika wasobola ogenda oziika saasobola genda kuziika kuba omwana w'omukatoliki Simooni teyalimu nakungubagira waka. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Okay, muntu wange olunaku olwaleero ntambuliddeko eno mu bitundu ekyalo kyendiko bakiyita Bajja nebeera luka ya town council simanyi ebeera Kalungu district yes ndi mu bitundu by'e Kalungu. Muli mutya bantu bange mwena abangoberera nga muva mu bitundu by'eno. Ndi Buddu
mwebale ekyo kyonna kituusaako engalo okusinziirira we muli. Ogwange buli wendabika bwe nti mba ndabise ku nsonga ezeekuusa ku nsonga za kadongo kamu. Olunaku olwaleero sazeewo kyalireko omwami ono so nno nabamulagako emabega awo omwaka gwa 2021 bwesooka okulaba omwami ono nga bamutabye ku mitimbagano nga akola emirimu gyaffe gino egya kadongo kamu. Neŋŋamba ngenda mukyalirako nga yo nabategeeza nti nze ogwange kasita ndaba buli awali ekyekuusa ku kadongo kamu enkola ki ntera okukyala. Weewaawo wadde abamu bagamba nti tetugatta ku kisaawe okuggyako olw'okuba tomuwaanye oba olw'okuba oba oyogedde ekyo ekituufu. Kale Sseruganda nsaba obuuzeeko ku abatulaba abatuwuliriza era abatulaba mwebale. Ndi wano n'omwami ono omuzungu azze okutulabako. Yandaba nga nzira nnyimba z'omugenzi mukwano gwange Ssaalongo Herman Basudde. N'agamba nti bwe yawuliriza obubaka obwo ye n'alaba nga nze nali simanyi nti nsobola okugegenyamu nga bwe mulaba. Ye n'agamba nti yeetaaga okugyako awaka wange ankyalireko. Mutabani wange n'amukulemberamu Joseph Mukwaya n'amundeetera. Era tuli ffenna wano erinnya Kirabira Joseph ndi wano Bajja. Nzaalibwa omugenzi Dumba Joseph agalamidde wano Bajja. Kati mujja kunsonyiwa baganda bange. Nze manyi nti Oluganda buli muntu bw'ofaananya kala nga mulina obulamu mwenna obeera muganda. Kituufu. Kigambo ekyandibadde ekituufu muzeeyi. Kale wenaagatta ebigambo ebyo ebibiri temugamba nti muzungu agubye. Kale muzeeyi gwe mu bulamu bw'ensi eno ojja mwaka ki? Nze nazaalibwa mu mwaka ogw'78 awo. Ebiseera ebyo Pulezidenti Idi Amin Dada yali anaatera okunyuka. Yali atembeeta ensonga ye, yali akulembera eggwanga ekyo. Ekitegeeza omukulu aliko kyenkana ekitundu ky'obulamu obwo akiriddeko ebbanja akiriddeko oludda olusinga obunene lwonna. Era ngenza okwetegereza obulungi nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe ntandikiddeko okutegeera obulungi kubanga giri emyaka naliwo naye nali sintegeera. Anyway, ebisinga eby'omukulu oyo tetugenda bigendamu nnyo kati bimulekere owaayo abamu banyiiga. Anyway, obulamu bwo tugenda kutunuulira basically ku ndongo kubanga nze nalaba akatambi mwami Mukwaya Joseph. By the way, mwe abanyumirwa emipiira oteekako Super FM endowooza ebeera 88.5 eyo Super abeerako nga aweereza emipiira. Nze nange akatambi okafuna nga simanyi nti tulituuka okubeera ab'emikwano. Mudda yatuuka okuŋŋamba nti akatambi ako ke wateekayo nze yakakwata era oyo ye taata wange. Amba wabeera taata ate nga naawe ozejjende ekitegeeza osobola okuntuusaayo nemulaba. Era enteekateeka zino ndowooza tumaze omwezi si mulamba nga tuteekateeka okubeera nga tujja tukukyalireko. Twagala okubeera nga tusembeza memories zino mu bantu. Tugenda mu bayimbi otandika ty okutegeera ekisa ky'okuyimba? Ntandika okutegeera obulungi ennyimba, okutegeera obulungi. Nasooka nempulira Basudde oyo emyaka awo gyali gya 88 mukyala mugeru oyo nannyumira nnyo. Naye waka we nali nga ate tewali rediyo. Naye oluvannyuma waliwo taata wange maaso keeno myaka nga gya 1992 n'atugulira rediyo kaseti amanda 5 biseera ebyo. Radio cassette oyinza okuba okyajijukira ekikana? Radio cassette bika byali bingi naye ebiseera ebyo ndowooza yali Mecosonic. Kakati nenja nyumirwa nnyo oluyimba lwa mukyala mugerwa Part 1.
oluyimba olwo oyinza okuba ng'okyejjukira lutambula lutya? Nyinza okugezaako ne nkuyimbiramu ebigambo oba oli awo nga 2-3 naye nga manyimanyiimuko. Okay, kale bantu bange tuli eno Bajja Kalungu District Lukaya Town Council. Kale tuwemu akapera ak'oluyimba olwo. Yes sir. Mukyala Mugerwa. Yes sir. Bali lutandika kibasudde omulimu omulungi gwe nagabana mbatusangako emboozi n'amawulire ziramukka kasabye nayogera nti n'omulimu gwe neewanja kugukola eno emboozi gye nnyimya wano si kyekimu neezo ze nnyimyanyumya nayize n'engeri ate gye nzisengeka kaakati nnyimyamu byokka ebyo bitimula ndowooza mukama kyavudde nzijjukira n'enfuuka mikwano gy'abangi obukuliba gye buvuddeko nga n'abayimbi bavumwa balangira obwavu n'obugwenyufu kino kiggumisa n'amaanyi nkikakasa endongo si eyo nonaawo awatundibwa nandaze nnyo kanzireyo kaboozi yebase Luganda amusula muti ebiro bino timunnaku enkulu ezimanyidde omwaka mwemuisimaseebaako okujakala mukyala Mugerwa lwensooka okumulaba mu ndongo gye twali tuulaze okusanyuka ye mwami Mugerwa mukikiisa teyajja olw'olusujja lwe yalina ateyasula y'omukazi basundeddeere n'etala n'ensanyalala n'omutima ne gukuba nembuuliriza nzuula ebba mu ggule awo wekakulina nti ali wakati yazzi nasooka nenkuba pulaani kwe kugifuna nenkwata mu nsawo nenzigyayo omutwalo nensooka mbalako ettaano nenkimukuba ekisigaddewo nenkugula mu mutami ensimbi ziruma okuzirya ng'eyazibba bakulimba ey'omukyala teruma sente teremwana ebiri n'ebisikula mukyala Mugerwa yamugonza okukamala twatandikirawo omukwano ogutagambika tetwakomaawo n'ekyanagenda n'ekyavaamu nga buli wenjagalira ngenda mumulabeko tulina bwe tusisinkana twafunawo ne bbulooka ow'okutumibwa ako kaali kawala kamusibanga enviiri ku muliraano gwa Mugerwa bwe nali mpita nga we wabeera n'akawala ke twali tutuma kyali kizibu nnyo Mugerwa okukimanya olw'omukulima gw'abakazi olw'obukodyo bw'abakazi bwe balina. Okay, kale bantu bange bwe tutyo ndowooza simanyi oba akatambi yakakwata bulungi oba teyakakwata bulungi naye nga okusinziirira ku kyempulidde tekyawukana era kyenakola kyenagira ate ebintu bino ndowooza bingi bitutwala abasajja batuggyeko ku nnyimba zaffe yasobola ziwuliriza kati otandika ddi okuyiga okukwata ennyimba ezo era bwe naziwulira ku leediyo siina nnyo kiseera kye ŋŋamba nti kino naye nga Basudde bwe yafulumyanga ennyimba nenzija nga nziwulira ku teepu kati awo siyinza kujjukira bulungi mwaka Basudde gwe yayimbiramu oluyimba lwe yatuuma Kasamba Lyanda nno olwo nalwo ne lunnyumira nnyo kati nenzija nga ngobereranga bwe mbeera mu nnimiro yange eyo nga nnimanga bwe ngira bwe neeyimbira mu buto nze nzijjukira omwaka gwa 1997 nali eyo ku ssomero baliyita Bukono Primary School so nno abasinga kati muwulira Bukono constituency eri eyo Namutoba district twalinanga omulenzi ng'ayimba oluyimba lwa Saamu wange n'anjagaza nnyo oluyimba olwo nga kumpi teepu ekyenkana yonna ng'asobola okuba nga agiyimbe eya Saamu wange naawe eyo mu masomero mwafunayo bannamwe abaali bamanyi ebintu bino oba ogundi yansikiriza ogundi nanjagaza luno nasomako ne mukwano gwange ekyamuliibwa eyo mwami bamuyitanga Nsereko John yabanga saidize Nakateete eyasinga ennyo okubeera ndowooza ewaabwe baali bafuna leediyo kaseti mu bwangu nga anyimbiramu ku ssomero eyo naye nga sirina nnyo wensimbye essira nti oba ku ssomero nakola ki bwe ntyo ng'akuyimbiramu okuzimu ku nnyimba z'Abasudde nga nyimbiramu ku nnyimba z'Abasudde awo wenava ekyamulibwa n'enkomawo eno ewaffe nengenda mu maaso okuziwuliriza n'olwaleero sebo nkyaziwuliriza kati kyennyo mu byonna n'abayimbi abalala nabo wabawa obudde oba gwe omutima gwagamba nti gusiimye omutima gwange gwasiima nnyo Ssaalongo Hamani Basudde kozi ne ku Lord Fred Ssebatooyo gwakyamayo ko
nga afulumizza oluyimba olwesinza kujjukira alubamu kikwe lwafulumira yalutuuma abawasa embaga nalo nenduuliramu naye ng'okusinga ogwakatiko omugamba gwandi eri kubasudde sembaga simanyi kubanga siri mu gundi naye ndowooza oba lwali ku bitaala by'abafumbo wetaba oba ebitaala by'abafumbo kwafulumira olwo abawasa embaga so twagala nnyo Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde mu bulamu bwo Hamani Ssemakula Basudde ng'akyaliwo wafuna ku mukisa okumusisinkanako? Saafuna mukisa kulaba ku Ssaalongo Hamani Basudde kubanga yagenda okufa mu kiseera ebyo ali nsusunkuseemu naye olw'okubeera nti ebyenfuna byali tebinsobozesa yajjanga erukaya naye nesobola kufuna mukisa gumulabako. Amawulire ga Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde gaakusangawa era gaakuyisa gati? Amawulire ga Ssaalongo Ssemakula Hamani Basudde nali ndi ku Radio Capital mwaka ogwo gwa 97 nali ndi mu kuwumba mataffaali ngenda okulira ng'ajjati Aisha Semati abamu batugamba bali mu kuwa mataffaali byombi bituufu okumyansa n'okutujja byombi birungi nga wadde birina enjawulo naye nga byombi bituufu okuwumba kituufu n'okukuba nakyo kituufu esewo naye olowooza mu Luganda olutuufu wetuba tuli bakutereeza ne generation yaffe oba omugiti gwaffe guno kigambo kyekituufu ekyandikoleseddwa ekyalikozeseddwa ndowooza kwalibadde kuwumba mataffaali kubanga okukuba kikolwa kirala. Kaakati ngenda okulira ssaawa zaalinnye ez'okumakya ng'asoma amawulire ngaga nti abadde omuyimbi w'akadongo kamu omwatiikirivu Ssaalongo Ssemakula Hamani Basudde afiiridde mu kabenje ekiro ekikeesezza olwaleero oluvannyuma lw'emmotoka ye okumulemerera n'egwa. Nawulira ennaku wali okola ki mu kiseera ekyo kyennyini nali ndi mu kuwumba mataffaali naye nawulira okwennyamira era olunaku olwo saakola nabeerawo mu kukungubaga nga wadde kale omuntu nali simumanyi naye olw'ennyimba zino ze yayimbanga nga zinnyumira nnyo nze era ssebo luyimba lw'Abasudde bwe tuba lutandizawo nga balutaddemu bwe tuba tulina gye tugenda nga tugenda kusimbula nga obulayo eddakiika 5 tusimbule yongeramu eddakiika oluyimba olwo nemala okwongera okutegeera obubaka obulimu nze siina luyimba lw'Abasudde lutanyumira nga wadde zonna sisobola kuziyimba naye nga nsobola okuyimbayimbako ebigambo nga 3 bina omuntu naaba nga okumusiigira ekifaananyi oluyimba okuziika wasobola ogenda oziika? Saasobola genda kuziika kuba omwana w'omukatoliki Simooni teyalimu nakungubagira waka. Ate wali ofunye omukisa okutuukako we baamugalamiza? Sifunangako mukisa gutuukako Basudde we yagalamizibwa. Okay, kale bantu bange nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst ndi ku kyalo Bajja Lukaya Town Council Kalungu District. Nkyaliddeko ow'Embogo tubeere nga tugezaako okubeera nga twejjukanya ngaffe guno gwe gumu ku mirimu gye neeyama wadde weewaawo abamu batuula eyo ne bagamba nti ffe tetulina ttoffaali lye tugatta ku kadongo kamu tujjako okubeera nti tujjako okujjako ne muto wange mukwaya mu inbox nti lwaki ampadde akatambi ako ke yakukwata lwaki akampadde nkateeke ku mitimbagano gyange ate nga naye akamuwadde nesimanya oba baali basasudde mukwaya nti genda onkwatira obuntu obwo oba nakiraba ati naye nga bino ebintu ebimu bye tukola tebigenda kuzimba industry kubanga ndowooza naawe mukwaya akamuwa ku bwereere nakamuwa ku bwereere era kubanga nze yaŋŋamba bwa nti nyimbira konze okuyimba obuyimbi nti otumye muzzukulu kugenda wajjajjaawe neŋŋamba nti tutandike nakayimba anga nti akali okumpi nenteekayo akayimba kwe yatuma Basudde ke yatuma Kasamba Lyanda okatambula katya Kasamba Lyanda
katandika abange mbalamusizza mwenna sibasudde mbika abange mbalamusizza mwenna sisodde mbika mubeera n'essanyu lwe muwulidde nti nina bye naleese mbawe nange neewuunya nakifuna nti okunyumya ebibatuuka mu mitwe sinze njagala naye nnyinsi yannaazaako ebibi nembeera muyonjo mubawo emimiro nassaamu eggono nange amanya yantonedde nenzija gye mbeera nnyumye ate ekirungi nemba wa lugambo awo nfunaana yanjola ekirala feesi nakulambiye essanyu lyabulako omanyi so nga ndi wakisa nnyo mbirowoozo kyenva mbuulirira okufa okwo kwennyongereza okkuba ekidongo nekyebalula ng'obuti neweebuuza nti ono yakulaata ayimbya ate tomuteebeza bwe byemufaanana mukeeramyenge abamu mwabirobonkanya leka nnyimbe n'emizimu gyeka ginnyamba obutaseerera ne mukama wajjo ye katonda mpenga ebibawoomera munaabanga mukunga bye naleese ng'enkya nnyongerayo ebipya mulimu gwe mbawadde gwa kulindanga emboozi obutaweeramu kino olwaleero buli ali wali atuule nga teyeekwetula gw'onoonyumiza abatampulidde nti oli akizimba n'alusa kale ekirinzijja kuyimba wamma ddala ndimala kudde magombe naye nga nkyassa tulutoola naye baganda bange ekintu ekizibu ku nsi ekyokwewala ekintu mukazi ne bwe kiri bakimpa abaana akizimattuka bwe baba gye bali abo balala nnyo sinze njagala nkukuse bwe kiba kiwuka nga kye kivaako emmeeme n'etutabanguka owange ekinene obunene bwakyo kisinga bubuumira oyo ekipalala kityo kubuuka emmeeme n'etutabanguka yateebaka abasajja mwana wattu balinga nzi be bannaamira omukazi aminoono gwe mbagamba lumu mbanva mpambire kansanga liikazi likumbolo ali osalwa n'endyegwanyiza bwe ndiyitako nti kwe kukyuka ndiraba enkoto bweryakula ngendo ddiba engulu okutuuka wansi ng'entuyo zimbunye ebikya kwe kwefuula alina kyalibuuza nti maama njagala okunjuna nsemberawo eryali nga ntokota ng'era omuntu atengula bwe lintegereza obufumbo bwalyo nga ate ebyo tebinkwatako tetwalwawo tukkiriziganyiza ntagiridde wasisinkanwa ng'omulenzi ntandika kuganza ndidumba ewa bba waka kawungeezi waliwo ekimwanyi wentuula nansisinkana naye nga tetulayo papanyo n'ebweru ebayo ensiri ekyavaako liganzi lyange munnange obutalikuta omanye omukwano gwagala wateese ng'oli ne munno ne mutereera naye bwe gubaamu banatusanga emmeeme eremeramu okuwankawanka munnange tubeera tukyagezaako mu ngeri eyo ey'okwerumya muganzi wange gekuba akagambo olumu nange akandi mutwe yatandika mpola nga yeekutereera ng'omuntu asoomoza nti ndinyumyako ddina gwe mwattu wabulewo n'ekitusumbuwa nze kwe kumuddamu nti kwalisinga emulo gye watalyanyumya olinda lunaku bba lwalivaawo ng'agenza ekyasuubula zolaga omulungi tezirwa lumu omwami bw'ava gyakola namutegeeza mukyala we ng'ekyabwata abeerewo nange bwe mpitayo omulamuseeko ku kimwanyi we tusisinkana yanzikuusizaako kuloopa bba ng'ekyabwata abeerewo nange enkeera nazinduka nnyo okunoonya weetusiisira bwe nfunawo nga nkima omulungu ŋŋamba oli mukyala Amina twasiiba mulinga twegadanga olunaku lwaziba bwe lutyo ne twetegekera obukeeza bwamma nga tuli mu mirembe bwe gityo banywa omwenge guno omuzungu n'agusomba n'atwetamwa omanyiimuka omusajja bw'omukwasa munnange togazaagaza awo nalina kutono maganzi asiime buteddeza ebyembiira buli kasamba lyanga ŋŋamba bba mukyala Amina yali aganzizza eggwala erigumba nga lyadibirawo awaka naye kwololi yali alirisoma mulo jajja alikute soko ninde mmala okuweera ndyoke nkubuulire ekigambo bwenzi bwe kyakizinganya akasamba lyanda ne mukyala we mu lufuliimu bwabanga n'ekasamba lyanange ebikonde bikyatwefuma nga nze magamaga kuzuula watu mpitewo nga tebannannoza era bwe nafuunawo nembulizaako enduulu nejja empondera awo nenjulirira obusaba katonda mbuuse mpitireeko mbire era nasiiba mundi mu kitoko nkwebedde neevumbise nakiranga n'endowooza bwe tubadde emisana nga mbiyita Amina ate awo n'endowooza bwe tubadde ng'esajja ali nfuntula nenfundikira nga ndi ku kitoogo omuntu eyeezimbira kulinda ku njuba okuvaayo ndyoke njolekera waka nasanga n'omukyala yabitegedde kuba bannoonyayo ekiro beera ndi ku mukyala muweweeza nenjampulira bakuntumye landulova mwendebula nkoma era bwe ntyo nenjekeka
munnange bwe mala okugenda nenja kukunukayo ndabe nasanga n'omukyala yamazeemu ng'enjo eduumye ng'esaka nganja nkulabire yali omufumbo kati nnoonya mu pyampaze nami naliwabwa kulima nnyo mwonoonera obufumbo bwe nerawula ensi yo kasamba lyandaali eyaniriza lwendifa kyeva ŋŋamba oba eriyo omuganga ng'eddagala lirigumula nnyo ng'endwadde esinga liwonya bwenzi yampe nnywenyweko naye ndugenda muganza abakazi kabe kinana bw'oba osobola okwepima nga tikuliimo ka musajja n'omuwa oba wakiri mukw'omusajja okuva ku kisooka atalina mirembe mirungamu takutika agulira omukwaso kakukobeera ng'anyaga taviikako ne weeva mu kugaana kuba ensimbi toyiwaayiwa ogula bizigawo byokka byokka bbaawe ebyatalingize era bw'osussaawo akugira mangu nti owange bajja kummanya tabeera nabbuba ne bwakusanga n'omukaaga atakufuŋŋana ate abaako mmisi bw'omulinde emmeeme kuwanuka yagobye n'entaanayo tikuba luggi bw'oganza abalina amaka ebbanga lye mmaze nga mbanonoza byebyo bye mbatuddemu ebibi kati bannange mbasaba olugendo ŋŋende nkuŋŋaanya ebipya ninyeze gasi oba bukigaati eriwa mmotoka eri weetutwala andi njagala kutuukako mbakadde Masaka ako kakomaawo bwe kati oke baganda bange kansuubire nti oluyimba tuluwulidde bulungi ebidongo tebibaddeemu kubanga oba oliawo ebidongo oba olumu kiyinza otwala omuntu obubaka ne bukola ki ne bumuyitako kati kansuubire nti tulina kye tuyize mu luyimba lwa Kasamba Lyanda nti akugamba nti gwe eyeegwanyiza ojja kikyusa omwami woganza omukyala omufumbo entaana yo nzigule kati ate naawe omukyala oganza omwami omufumbo era naawe lindirira ebisobola okubeera nga bikola ki yalukutuukirira kubanga oluyimba olwo muzeeyi gwe oluyigamu era kyekyasinga okukwagaza ekyasinga okunjagaza oluyimba olwo tata wange ono omugenzi nyumba gyotibina bwe yaliamugambuga balungi ekibadda yatukuutiranga nnyo naga nti baana bange bwemubanga mukuze buli mukazi yenna gw'otunuulira nga mukamusajja mutunuulire nga mwanyoko kati nenzijjayo kiri basudde kyega nti n'entaanayo tekuba luggi nenzijjukira omugenzi tata kye yaŋŋamba nenkigatta ku luyimba lw'abasudde ebizibu bingi ebiyinza okutuukako oluvannyuma lw'omusajja okukwata ne mukyala we esero kale bantu bange mbajjukiza nti ndi ku kyalo bajja puroguramu eno ngiweereza abawagizi ba Kadongo Kamu naddala okusingira ddala waliwo abo abagamba nti ko mu Kadongo Kamu baagala Ssaalongo Hamani Ssemakula basudde na waliwo ow'embogo munno bamuyita Makumbira Munazaali wabyo yawangalirawo Dubai naye era ndowooza wanaalaba puroguramu eno ajja kunyumirwa wakirimi nnyo naye waliwo Ssemakula Hasani oyo ye yankwasaganya ne mukwaya nali omanyi gino emitimbagano gigatta abantu bangi bomanyi ne bootumanyi kubanga ensi kati egenda eva eno mwe twasisinkananga mu RC oba mu LC oba mu butalo bw'emibuulo tugenze mu kati ne batuteerawo ensi endala ensi eri ku mitimbagano kati okwe tusisinkanira bwentyo Ssemakula Hasani n'antuusa ku mwami ono kubanga nagamba noonya omwami ayibbe mukazi so bwentutyo bwensinkana kati waliwo omuwala wange bamuyita Susan Sozi ab'embogo be bamuzaala era ayagala nnyo Ssaalongo Hamani Ssemakula basudde Susan Sozi agenda kusaba nti kojja wuno kojja oba lwendo ki olw'amazzi lwanywa kojja onywa lwendo ki sirina nnyo lwendo lw'amazzi lwankalakalira nga nsirwa ya Jjanzi wabula omuntu asalawo busazi n'angulira ekyokunywa kyonna sirina kyesinywa sirina kyakunywa kyesinywa kale wano wennyini Susan Sozi enamba nsaba bagisomere gwe nsaba osomere enamba Susan Sozi agenda kukubirako akugambe kojja olwendo lwaffe luulwo enamba yange ya simu eri 07554 07554 55
26 55 25 nyangu eringa Bobi Wine tekalubiriza ebigambo bitono erinnya lyereeta lye lyange lyennyini Kirabira Joseph Kirabira Joseph bo balikyusa ne basoosa Joseph Kirabira naye nga byebimu okumyansa n'okutujja byonna birungi kale bantu bange Susan Sozi enamba eyo yo Mwami Makumbira Manzani enamba eyo bagiwadde gwe waliwo Nsereko Muhammadi Nsereko Abudu timu Kabuladda iyo waliwo mukodomi wange Kiwanuka Jafari enamba eyo kojja w'abaana tumufunireyo ku lwendo yengeri yokka gye tuyinza okubeera nga tusika abantu bano waliwo omugeyi Kakande Alamanzani enamba eno ejja kukolera nsaba beereko nekye tusobola okubeera nga tugiteekako naye omukazi waffe asobola okuddamu amaanyi n'okusikiriza abantu abalala okubeera nga basobola okubeera nga bakola ki baagala ebintu bino so bw'otyo onyumiddwa Lawrence Kasamba Lyanda n'ennyimba endala ziwerako Basudde oyo yayimba oluyimba lwetuma Buddu owedda ne lumpa ekyokulabirako kati ogenda n'otunuulira abantu neerabira ewaabwe naye bwe mpuliriza Basudde ng'ayimba Buddu owedda nendaba nti omusajja ono Basudde yali musajja muyimbi era abagoberera ebintu bye bw'ogoberera Buddu owedda toyinza kukyawa wamu toyinza kubiiramu awo nga mulawo ogugoya ne gutalya ate kati alina ekiseera kye yatuuka kati nga olaba Vincent Segawa yakola oluyimba lwa Lwera agamba Lwera ono omutonzi awantu waatabeerangako gwe wonna wooli oyo mubale nti yerwerawo kati naffe Buddu owedda obudde obwo Bannabuddu balina campaign naddala abayimbi okukubiriza abantu abava e Buddu okwagala ekitundu kyabwe n'okuba nga bakiwa obudde okukola ebintu ebiyinza okubeera nga bigasa kubanga tujjukira Suna Sekaka yalina oluyimba lwa Bannabuddu omugenzi Kiwanuka Fiina era naye n'abeera n'oluyimba lwa Bannabuddu so era baalinanga ekivaawo yali kubiwologoma baalinanga ekivulo kye bayitanga Bannabuddu kuno kwe kwaffe nga bakubiriza Bannabuddu so ekyatwalanga weekend namba kubanga kyaliyo ku Friday nekigenda paka ku Sunday mu mwaka around 95 so namwe abalala abali eyo mbaweereza oluyimba lwa Buddu owedda ffe bangi bali mu bibuga amayumba gamyansa bavuga zinembi naye nga ekyamazima n'otuuka ewa tewaliwo yadde akasiisira era bangi nga omuntu abadde n'eggundi omaaliriza emaiki bagitadde mu jjokoolo n'abamu bagajjirira mu miti era abamu nze teri kinnumanga omuntu okuwulira ow'erinnya ng'afudde ne musanga nga compound baasaaye ensaaye bagisize erangi ne weebuuza nti ate obudde obujjaani agenda okubeera ng'asiiga mu kifo eky'okubeera nga yonje ewammwe Basudde kye yali akola ki kye yali ategeeza ng'akubiriza abantu okwagala ewaabwe regardless gy'ova si nti yali ku Bannabuddu bokka wadde obudde buli essira lyali naye oluyimba olwambala era nze y'ensonga lwaki nfiisa akadde enzira y'okeeka Buddu owedda atambula atya Buddu owedda oyo atambula bw'ati anyembeyoko labe oba nalusobola Buddu owedda waliwo ekintu kye nayambalanga akakomo nga nkiddira ddala mu kyogero nkyakirina nayimba bw'obutonde mama bw'abanyumizanga nkabisaggono nga kyaliko n'ekirera wano omukwavula nayongera obbeeyagaza nga ngeegenya bye boogera ng'ayimba okutambula nga mama bwampa obugalo nanyimbiramu
natandika omwanukula kati oyinza otogamba nti olwanyimba okuyimba nkwajja mu kyogero nkwekakasa ye singa Salimu amazina singa nzinamu nenyenyeza ddala ekikolo yonna emabega naye amazina kyenagakola okunziruka nembulamu n'amadootono era simanyi nsanga obuzibu okukiragamu abantu nti kati ndi mu ssanyu nti oba kati nkungubaga nze bwe mwenya nontunuulira ompa amabugo wamu obubi musanga omunene nakkiriza kyennabaananga embiza ku bbali ebyokuseka sisuula abantu ku nkonge lwakunziruka mutya nno baana ba taata mwenna abaliwo nkyaliyo muzeeyi ddunda akyalunda mbeebazamu bannange kanaako ensuso mwebalege baana bannyabo kunjagala buli omu engeri gyanjagalamu era simenye kyama kyamwe nange kaakati kindoopa kale nennamusa nnungi eti ey'eddembe ebudde mukama kasemaakula owoolugaba emutandike nze nkutte nga bwe nali nkyali era ndaba singa mubadde bamalirivu nga nze omu bandisabye gavumenti mu kkungubaga eteekawo obukwakuliza nti yeesobola twebazaalibwa ebuddu tuyiggwe buwowewo etuuse ku butaka mu bulumi obw'eddembe kuba sikiwa nti olusasasa naasobola budde obwedde yabuula bonna oŋŋamba omatiza abantu ku mipokino bannimba budde waffe nasereka yinna emisiri nga wakubuuza olusuku eyeeba mwanyi budde waffe nasereka yonna emisiri nga wakubuuza olusuku eyeeba mwanyi bakitafe bagula mmotoka bw'oba ojjukira n'obupikipiki obubanguyambye okulima n'erinnya baabuwe erituyamba okugujjukira omwanyiza abala w'ennimbi emumpabula kintu ekyo gavumenti kyagiwa okwebanja netukoolera enguudo yonna ebbaliko abatuuze bavuze emmotoka bw'oba ojjukira nezibasombera ebintu nzifuna obwangu bakitape emyaka kimaze okubaggwako babaana twasamye mu Kampala ng'ebinyonyi babavunye ku ssente zakaatalina tutunula mino ekindeeso okkungubaga ngenda kwogera bwasezula ennaasi ekkomero teritta ne Mandera akyatunula akutte n'enkazi ekyamusibye era akiraga nange ebivaayo ne mbalangira tolulala muli babinkukkuluma kale tuzeeyo nnyo emabega Kampala kyatusika tetulekeko okuzika ennaku Kampala kirooge kya nnusu olw'ensonga atuyigiriza okukwa ffenna abalimu enziba yetefaanagana kyokka okugatta mu Kampala erigaana okubeera kulema kyekyasomba abavubu senga obukule netweyiwa mu Kampala tukwaze omunyago naye ekibyanyago obulungi bwagaggawala kakulamuyenga mu nsoga okwefugika tinda kololo nebuziga oba ewalala kati muzimbye ne mu bisenyi ng'eŋŋonge wansi emyala gitwalamuko kata akyuma tukutte ku nnyindo kungulu kuno tweyalira kiki ekituula ebyennaku ekibi ekyabalimu fe abalina ewaffe ensenyi mwennene ate obulala basake ekibuuka kyabajjajja oba okuzika magezi kubuula bannyini kyoggwa oba nze singa enjiza etuzimbye mu mawanga ebiziga nga twazizimba waffe Masaka kyabaliko singa kireeta n'abalambuzi okwerolera ekibuuga ky'abalimi abakenkuku abedde nnyo naye magitisizi kyadde okugoba Masaka kuleeta n'amazira tukuyitamu era abayizi manguwe mutwale entuula emisugi y'e Masaka yonna ebisiko anti abazeeyiga abaggwa byonna bibiina baana atudde mu Kampala mu kwasaanirira wamma otuuka gye tuzaalwa n'oku ekiruyi ezaali enguudo okusensera ng'ogenda kubondo kwaliko amayumayumba makadde gazimba bakitaffe mu myaka egiyise abaana akula yadduka ate byayongerako tuli Kampala muyenge eyo tuzza mirambo tulisaawo ensenke enkyucu ate eno nsagazi twerula ebijja tuzirika abasuula mu kololo ze mbeera Kampala ne bwenfa kati sikankana gye muntwala waggwa okuluka tine mu Kampala tubeeremu ng'abanyazi netujje tubitwaleko okugwa okukasa sibagaana kuzimba Kampala bw'oba ng'osobola nange eggaba nnina amaka agakuuma omulimu naye ekisengayo obukulu nadde obutaka mugonda aganyula omuzzukulu gw'oli kuki muli babinkukkuluma kale. Okay, kale bantu bange programu eno tutambula n'aba New Service Fashions abo basangibwa ku Sunny Center Arcade tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Arua Park ogenda kuyisa Wilson 1 ozeeko Herethering Pharmacy eyo weekoma yamuka amadaala ku ddyo yeeyo New Service Fashions tokomaawo genda ku Amaz Closet for tops and more abo bali ku Ham Shopping Grounds Block D Educa 252 awo ogenda kufunawo ennyingo z'abakyala naddala bano baliko kati B is a hotel and bar abo bali Nsagu bajja kuwonya emikolo gikolera mu Lusenke genda osobola okubeera
mu lusenke oba okubeera nga bakutaasa olukokobe. Muzeeyi olukokobe olumanyi? Olukokobe nalusomangako mu katabo ka wabanga wedda akatabo ka Ssebato Bafuma. Era famire bwe zikula nempulya nga basoma ku kigambo ekyo olukokobe, naye olukokobe situmanyira siraba. Omutwe gwe bayita bubeera budde obubeera eyo mu nsiko, naye webukwata ku mpale. Ekyamazima buyinza okubeera olutalo okubwejjako. Waliwo buno sere y'omumanyi, ye sere mwange ogirako bwegizibwa ati nakola ki, naye olw'olukokobe tebigira. Era kigambibwa kiwanuulizibwa nti olukokobe lwe lwaleetera banyaffe bannaffe okubeera nga batambulanga n'obuleesu. Singa abanga atuusa awantu n'abanga alina emikolo gy'agenda okola ne munno, leeso yeekola ki, yemuyambako n'esookawo. Era waaba avaawo agizinga buzinzibwa ati tazza kuno. Kati olukokobe singa luba lukutte agira eyo n'afuna obudde bwe obw'eddembe, ajjako nfula zino z'ayambadde n'akola ki, n'abeera ng'ali clean. Olukokobe nalulagako abantu emabega awo. Twagenda ewa omugenzi Fredi Balire Kateeteeyi, yali omuzannyi mu kibiina kya basite. Twasangayo olukokobe era lwatukwatira ddala, kubanga nkukakasa twagezaako okulwetaasaako, naye abamu nze natuuka nalwo e Kampala nga lukyalemedde kumpala. So be is a hot and ban neteekawo enteekateeka. Ate kati naye ebintu bino byakaluba. Edda twafunanga omukisa nga muno omugamba nti olaba genda yitaba otyo oyite ku fenooli, kati kukuli omuti omusambya ogenda okunsanga, kati nze neneeyongerayo bwendi nsobola n'okubaza amaka nga 10 nentandika okusabinkiriza kubanga location bangi naye munange embeera nga bwezi kati ebyo tebikyasoboka. Omanyi nti kati edda okuloga kwali kwa layisi n'okusawula kwa layisi, nga mpoozi ekirireetamuko okubeera nga sente empanvu yoyo mpoozi oli nga bamuloza ettalo, nga byebimu ku bintu ebiyinza okubeera nga biwangulya ku bujjanja. Naye kati obulogo omuntu eddagala erijjanjatuulya liba nakasongola nti ebyalo byonna byakola ki, babimalawo tetukyalina bintu. Edda okuloga kwali kwa layisi nga n'okuwonya kwa layisi. Kati bali baganda baffe ababigize ne bateekawo ekifo ekifo abaagala okusanyuka basanyukiraawo, byakulya biki byonna bibeerawo. Tulina Kikaya College and Vocational School, abo bali wali Bulenga ku Musanvu, badde ne Boarding Arts ne Sciences Vocational School weeri courses zone ez'omu mutwe weziri Twinex International eri Bulaga ne St. Mike Educational Center eri wali Ekiwanga Mukono. Kati abeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu mukadde wange z'omulimu gwange gw'enkolo omunene nnyo gwa kutereka byafaayo by'akadongo kamu, nnyimba, bivulu n'ebintu ebirala. Kati bino bye twatandika okubeera nga tukomyawo abantu mu kamera kubanga kati gwe mulembe gwe tuliko mulembe gwa bifaananyi, guli ogwa audio gwavaawo. So njagala tufunze ku budde kubanga njagadde tutuukeko Kabaale Bulunzi Ssaalongo Amani Ssemakula basudde we yagirira omukago ogw'enkolerero, kubanga era lwa bufunda bwa budde waliwo n'ekifo aweerukaya we yasemba okulirabikirako erukaya, ekifo ekisanyukirwamu. Twandigenzeewo naye katukozesa omukisa tugendeeko wano Kabaale Bugonzi tulabe mukwano gwaffe. Era bannayuganda bwena gyemuli tufubeko nnyo okubeera nga twagala ensi yaffe, twagala ebintu byaffe. Bw'oyita mu kitundu nga waliwo omuntu gwakadongo kamu waba yafa tuukako we bamuzimba. Era mu bbanga eryo ndowooza yensembi okukyala nalamagako ew'omugenzi Moses Katende. Katende walera n'oyonsa naye biwandiiko yoyo eyayimbanga Mpanga, era yoyo eyali koloneri eyasooka. Abasinga bayinza omutegeerera mu oluyimba olwenga omuntu kyamu sikumanyi bulungi naye oba gwoyinza okunyimbiramu naye kati nze simanyi lwaki oba bemundaba obunene ne buli omu nanfuula Amiri Sengendo
kubanga amirise engendo buli omu twakola kigaali kati ebyo byotandise ebyo ndaba otandise okubeera ng'ogamba muzungu ono afiwa newanga akoleki agende naye tofaayo nja kgenda kubanga byotandise okuntuma onkalubiriza omanyi kiba kizibu nnyo omugenyi okugamba nti onkalubiriza naye munaye katonda agaba ebitone naye mu kitone kyatampa ekyokukwata ennyimba ate munaye oba oli awo ekyo ekitone yagaana okimpa ate nange nampa ekirala ekyenjawulo ku balala nga olaba engalo zino buli lugalo luyinaki olaba kino webakitemako guno omukono guba tekigwe kyalina makolo lwe lusinga obumpi naye ate bwe lutabayako engalo zonna tekisobola kukwata kintu nezikinyweza lwe lusajja nange bwentyo katonda bwe yankola ebyo byalema naye kizibu nnyo oluyimba okubanga sirumanyi ate era katonda tagaba byonna omugenzi ono basudde kigambibwa nti alina wealina akatulo yagamba nti singa Saalemu amazina singa nzinamu nenyenyeza ddala ekikolo yonna emabega naye amazina kyenagakola okunziruka nembulwamu n'amatonotono era simanyi naye katonda kyakuwa togaana baganda baga nti omuwulu takowa kweyabira wadde abayisi bamumbeera kati muze waliwo wotuse ku bawuulu ekyokuliira mu ntamu okuliira mu ntamu ng'ensoli nakyo kikooya ate buli muze gubalibwa ku muwuulu muwuulu yasigula bakaabanye muwuulu yakola bwati ye era kibi nnyo baganda bange okubeera abawuulu era omwaka guno mukwaya okimanyi nti munkolemu omulimu banzije ku lukalalo lw'okubeera nga nze akola buli ekyembyoni omuwulu yaba akola ki yabakikoze ettooka eribula muzungu omukaagundi wagira muzungu buli kimu kibeera ku muwulu kati nange nkooye okuliira mu ntamu ng'ensoli oba olinda ziwere ng'omugenzi Hamani Basudde bwe yagamba alinako oluyimba yatuuma linda ziwere kati nabuuza nti olinda ziwere mmeka nkubuuza ezo ezasalibwawo nti tiwasa anti kati nze ekyannyamba kati mukadde wange yafa nakigambanga nnyo mutaayi wange Sona Ben era nga naye mugamba nagamba mbadde sinayagala nnyo kugira kuyingirira nsonga ezo abantu abo batabula nnyo bamaama nga namukazaako nti kale maama ali awo olowooza mukwano gwo naye akuumirawo kigwagwa era ne Basudde yagamba mbu obeera awo n'ogira naye nga ne bazadde bo bakimanyi bakuumirawo kigwagwa kyabwe bwe kiri kakati era kikukakatako kubanga tojja kufunayo mulembe gujja kubeerako abakazi batajja kutawaana abakazi bonna okubira ddala eri gye tusoma mu kitabo ky'amasooka Katonda bwe yali atonda ensi Katonda yatonda omusajja n'omukazi nga bwe tubisomako naye oluvannyuma Adamu bwe yalaba nga awubadde naga nti ebintu byonna bitonze naye totonzeemu kinfaanana Adamu n'anakuwala nnyo oluvannyuma Katonda n'akozesa obuyinza bwe nga bwe yakola n'amukolera omubeezi amusaana Adamu bwe yazuukuka n'amulaba naga nti anfaanana erinnya lye ayitibwe mukazi kubanga ajjiddwa munzi omusajja kakati mukulu tolinda sente kuwera ne bwe zinaawera ebintu by'abakazi bizibu ne bw'obeera ne sente akulema ate oyinza okusanga omwavu nga takkanya ne mukyala we kale nno bwe bityo ne bitambula bwe bityo mukwano eyo gy'oyitira teyinza kubeera yansanga gye bali simanyi kusiimako bwe kuli omanyi ebintu bino byayonooneka omanyi kati tweronda songa edda bakadde baffe abantu babafuiranga abaana era ne baletera kubanga bakadde bafa basinga ekitaffe kyebeekwanira nga omukulu n'omukulu be bakola ki bebagenda ne basinga kati tolaba bino mukwaya yasinga obitegeera ensangi ebya transfers nti bagira kiraabu eno egenda neyogerezeganya n'ekiraabu eri titwagala omusambi wamu era y'omusambi n'obwolumu takola ki
talimanya nako naye lwakuba nno bikyuse bitandise okudda mu bino ebyewaffe ebiriwo tikatikirawo esooka kwokerezanamukkiriziganya ne bakkiriziganya kati oluvannyuma bamala okukkiriziganya personal terms bye baagala olwo ne bagenda ne boogera n'ekiraabu kati yandibadde kiraabu be bazadde kati ebyo bye biri eno ewaffe ti ne bali abazungu ate batandise okutuuka eno anyway ngenda kuyiikirizaayo omuntu omu oyo omukyala wange wabbiikize hotel diba emabegaawo kubabalaza obutuwedde yandiko nnyo n'agamba naawe funayo omuntu yenna yiikirizaayo g'oyiikiriza kale owulira embale ng'otegeera nti muzungu abadde akwana kuba mu buwuulu naye ndooza tonnaba kubeera mu buwuulu obanga tonnaba kuwasaako obuwuulu bujjawo lwa luvannyuma kubeera na mukyala ate n'agenda kati nze mbeera ki ekigambo ekyo waliwo ekigambo ekikozesebwa mu luganda olutuufu naye sinakifuna bulungi naye nga okuwuula omukyala olina kumala kubeera naye kuwasaako n'agenda olwo n'olyoka obeera ng'owudde kati waliwo n'ekintu ekyoluganda n'ekirala kyetunagira omukyala abeera namwandu omusajja abeera omukyala abeera namwandu olw'ebintu bino omusajja byaba bamulekedde awaka omusajja afiiriddwako omukyala ndowooza mu luganda bamuyita oba endawule bwe watya kati ebusoga bwe tuyita mutwalume mutwalume mwe bwe muyita mutwalume yoyo akoze ekyafiiriddwako omukyala naye simanyi waafiirwa abakyala oba kibeera kitya era ndooza kisigalirawo anti kati waliwo ebigambo ebikyuka wano mu Buganda woozaala abalongo waliwo ozaala Saalongo yoyo nga yabazaala omulundi gumu wazaala emirundi ebiri bamuyita ki abaganda bamuyita kigwagwa ate ddi lwafuuka taata ekyo si kimanyi bulungi nakyo mwekiri nga wasukka wali naddayo eri mwekimuka kale kati ate waliwo n'omulongo era naddamu naye n'azaala abalongo waliwo oyo we bamuyita oyo azaaliddwa abalongo nga kitaawe oba mama yali mulongo waliwo we bamuyita enewe bantu bange nsaba tunoonyenga abantu abamanyi obuwangwa bwe tutye tugenda okubeezaawo obuwangwa tubeezeewo obuntu mbadde neerabidde mukadde wange Aisha Nakitto mukyala w'omugenzi Hamani Makula Basudi yali mugonvugonvu era ne leero luno wenjogerera waliwo abagenzi okumulambulako waliwo Nakatolu Basudde oyo nno yangabira yangabira Namyalo kyekyabi kyenkulaga nti engeri abantu gye banjogeddeko mu ngeri eno ey'okubeera nti siina mukyala Nakatolu Basudde yangabira mama wa Basudde bwatire mukyala kale bantu bange nsaba otusiibuleko naye ojja kufunayo oluyimba lw'otusiibuza nfunayo oluyimba lwembasiibuza kale katuyimbeyo eggwala kanyimbeyo waliwo ka Semukuutu ne Kasemukuutu nkasampulingeko sooka ombulire katandika tonkalubiriza Semukuutu ako sigira then waliwo kayimba kike tugenda okugira eggwala luno lyajja nnyenyenye eno mu budde obwasembayo naye waliwo ennyimba ziri waliwo oluyimba nga Namuleme olw'Abasudde lwerumu ku nnyimba zesinga okwagala mulimu oluyimba lwa Namuddu olumanyi Namuddu nziwulira naye sizirina nnyo nti oba nsobola okuluyimba naye nga nsobola okuyimba ebigambo nga bibiri oba bisatu luyimba ki lwe weewulira bwe tuba tusiibuza ogyeko eggwala bwe tuba tusiibuza njagala luno olw'olukoba kalisiibuza eggwala tusiibuza eggwala kale bantu bange tugenda kubanga tubasiibuza oluyimba lw'eggwala kale tugende Katonda bwakwabulira ne busalasala amagezi obeera olimba natunula nze embebere wange kumaliiri ennyo neyinja Katonda musobe mutya bampaana nkyasobola oweeka atabatumidde n'akamu simubuulidde nti nvaawo omumwa yagussa mu nnyindo wiiki ewedde
era nze nvaako obuzibu nakwanayo omukyalo omulala nga bw'amanyi omusajja akwanye nagiranga n'endwayo neetakalira munnange n'antonera wakamuli nakasa mu kooti nesirikira labanze bweneerabira okukajjula omukazi n'akagwako olulala nakyankalana kumpi genda negana kunza akamuli ebiryo yeyakambeereza nga namusa omanye bulaaya ekimuli kyekirabo kyowakusula ku mmeeme nga mukazi bwatwakkiriza naye sawa omuzeeyi katonda najja nkola eki wano mu wiiki ewedde omanye okunywa tetuzza musango nange ebbiya mubuliira nontya ndabako kakati mu wiiki ewedde nga nfuna kiwala kyange kyampa akamuli ngafuna bulungi bbala gyegutera tuwomerera ng'atukkalira ngafuna bulungi bbala gyegutera tuwomerera ng'atukkalira luliyo ne bannaffe abalala naye kino sikyogedde kyaffe badongo atume macupa ekala yebaawo abaweereza ne baleeta omulala ekiwala ne kigumiima olabawo nange kennyini nakwata empaawo nga bamanyi omuganda agamba gyeyakaliddeko mwoyo omulonda atuba nange bwe naliima ennyo neneerabira nti eggwala nenokkirizaayo kitandiikirizawo towali nange tugende konze enjanywa nimbuzeemu abo kale bantu bange asooka kasita abantu basobodde okubeera nga bategeera ekifaananyi ky'oluyimba so mukadde wange nsaba osiibule ku abatulaba nsiibula abatulaba semukuutu oyo gw'obadde ogamba olimala semukuutu olwo nalwo nalufunamu ekyokuyiga kyalibadde kirungi nnyo omuntu bwe yalibadde awasa n'anoonya omukyala kati nga ggwe bw'onoonya wadde oli yakusindika owase namyalo dimintiriya naye sijja kukusemba kubanga yagamba nti semukuutu yali mugagga byomero ne mukazi we nambuuze bwe bakulanye obaza ddagala nzi negasumuka saakagawala akalungi kugwaganga semukuutu bw'amala okukiraba tinambuuze wakuze buli wamu kati yakyawulira olungubanguba amalirira kuno omukyala asaana mangu nnyo ng'akozesa siringisi teyalwanga ayogereza okawala ije yaddira ng'akababula ng'akakuba wakazikiba mazzi eringi amwoza ekyamanyibwa okukubirwa naye bwe yeekebera ku makya yembeere mamaziso tosenga nebyalo byalira by'emyaka emingi atandika kufumba n'akaganda ke n'okukazimba babuusakakate anti ejjamu kaali kawumya omutwe lyali ggundibwa eririna abaana emmundu lukkanya bakadde bawasawasa kakazi kakatoobi ne kakola okayoketta nnyo okukakasa agazikiza wakati gakulira mwani katambula bwe katyo kale nange ngenda twala omuntu oyo atajja omanyi ekituufu nga waliwo ogambye nti omuntu ogenda n'omufuna teriyo mutuufu teri mutuufu ate teriyo mukyamu ate teri mukyamu emmere yannoga eramabulani eramira wa mukisa ansabe munaaya gwali eyo onamire saagala ate nkolere bamukwaya mawulire saagala nkole headlines nga buli kimu ndi muzungu bakozi bati anti kati bamukwaya bano gyebaagala ebyononese omukwayi oyo mwagala yantumirako ku lediyo lumu yakutumirako olumu ku lediyo nampeereza nengamba mukama katonda gambadde nagali nandibadde nange nkagako nga omuntu omanyi kyekitegeeza okutumira ku lediyo lumu zitonga byenda nali ne salongo dobrosia sebuguzi yakuyimbira nakatudde oba mimi iko mjinga ndikumugwa ndikungoye ndikumugwa ndikungoye eno olwo lwe luyimba olusinga okuwanvu mu kisa ky'ennyimba ne Uganda lwaliko obuwanvu bwa dakika 29 ne sekendi 48 ekitegeeza oludda olwatte kwaliko oluyimba lumu kwaliko oluyimba lumu salongo Deogratias Sebuguzi tuba tunyumya emboozi
ayina ebigambo bye yaŋŋamba nti bw'afulumya oluyimba lwe nalweyiso lwe luyimba olwamuleeta mu kisa ky'okuyimba nga lwakumayijja kati aba ali eno weeno wekalunguula ekyalo nkyerabidde eno eva bano bagundi ono omuzibe Kennedy bava ludda lweyo ekyamira noyingireyo munda lwabenge weerwabe Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 57. B is a hotel and bar.
tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan